Ebitambula ku Queen Sheebah mbu yabba omusajja w'abandi naye simanyi oba omusajja asobola okubbika. Sheebah ono alina kalina emunyonyo nga yabba omusajja mbu ali e Canada. Anti era obwedde olaba ekiri ku Twitter ejjo. Asiri ku Twitter. Mbuulira. Kiki ekiriko? Obwedde bakuba buddole nga bwe bakwata oba nga ekiraalo ky'ente ne bayingizaamu embuzi yenyiga mu famire. Ndi very happy nti guno omwaka ndinayo obulamu bw'omuntu bwenkyusizza. Because if it was through my video nga minister yasobodde okutwala omwana oyo amuweerere for the rest of his life. Because yagambye agenda amuweerera paka waanaakoyera okusoma. Lindako katisooka otubuulire wano mutuuse wa minister nsonga ki yezze yakulembeza mu nsinkana yammwe? Biki bye yatunuulidde eri omwana gwe yatumizza? Kati bwe yalabye omwana yasinze kwogera ku kyamwana kweyisanga mulenzi. Omwana awo n'atudisclosingira ku ssaawa eyo ng'ali mu maaso ga minisita n'agamba nti oyo abadde content. Abadde ng'azannya kizannye naye bwaddayo n'awaka abeera mulenzi. Naye bino ebyenjala nviiri just nti azannya kizannye. Kati minisita n'amugamba ati yo age olina kuba ng'osoma ekyo sikyagala kukiddamu kola ki? Kukiraba. So namugamba bw'onaabeera tokyusizaamu ngenda kutwala mu kkomera ly'abaana. Bianca muto. At 16 years. Ali 16 years mu myaka naye endabika ye muto. Ajaamu asobola okutandikira either mu P3 oba P2. Njagala okwogera ku nsonga ya body shaming. Abantu abatukwata video. Olw'okuba bakikwata nti gundi talina kabina. Kamera yonna bagitambuliza kabinako weebati. Baagala bakakase. Bakutaka video kebina. Babeera bategeeza. Ne gw'oli okay. Nole. Ati gy'oli bulungi. Kitegeera. Bakutera bagamba tolina baaka. Ni oyo yakutte si mukyeri. Tosobola kukitegeera. Wenkikunnyonnyola engeri gye nsekeramu ennyoko like atobeera nnyo ku TikTok. Naye buli muntu balina ekintu kye bakozesa okumukakkanya. Okitegeera? So balina ekyo ekintu kye bakozesa okutukkakkanya. Owa kamera naye bw'atuuka oba nga mu kajagalalo ngaako nga kimanyi tobiriiko. Alina pati gy'asinga okwagala okukwata mbu akulabise. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Peter Ali Moses. Marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Amannya nze Ensonga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Abantu bafaade batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo. Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo
Jacinti twakyusa location. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo nze lujja omulungi atulaba ndi ne Hadijah Kigozi okuva ku HK Media wali wano okubanga atuyitiramu ku bintu ebimu abantu bye muyinza okubanga mwategedde naye nga temwabitegedde bulungi abalala mbadde mugoberera ensonga ye n'omuto eyeyisanga omuwala mulenzi naye yeyisanga omuwala Henry Mwanje yabadde mu kifaananyi byabadde Minisita Balaam ne tubalabako ku poliisi kati olwaliro twagalabire nga tutemeratemeramu embeera eno yatandikidde ne sofa weeri so Hadijah Kigozi nsanyusa okulaba weebale kwefaako weebale kulabika bulungi oyambala engoye za bbeeyi ajja kuba nkoze bubi lwaki oseka nga am complimenting ku kikyoli ndaba ompaana nnyo nkuwaanye nnyo ojika inayogera nga ku mmotoka abantu ne balowooza nnimba ngamba ge mmotoka ya DJ nywa amafuta mangi okwefaako kya buntu nsuubira buli mukyala yenna akyagala bw'abeera ng'afunye obusobozi naye era ne mu busobozi bwe obutono okyasobola okubeera nga weefiirako ku level gy'obeera oliko okay webale kusiima engoye ozigula wa engoye zange omukyala Daxin Collection yanyambaza yani Daxin Collection alidda wa Daxin ali Dubai awo ebintu biva Dubai oyambala Dubai Hadijah nawo okwambala Dubai si mawulire mawulire abantu bambala gondi like ono omukyala kyakola asubula ebintu okuva ku Shen abagita Shen abisubulira buli muntu so akuweereza engoye then you choose kusinziira ku ngoye ez'embeera njagadde nti oba eno week kaneiwemuko engoye 5 from Monday to Friday okitegeera nkulaba nazinsindikira mbala nti ennaku ziri 3 mu mwezi ngenda kugula 5 days emirundi 4 those are 10 clothes Hadijah totandika 10 clothes per 2 weeks zengoye 2 zogula omwezi 20 clothes outfits tuveeyo ku ngoye otherwise manyi abanyiga bayinza okunyiga mangu bino ebintu si byakunyiga buli muntu ku level gy'aliko wona atuuka ku level endala ojja kulaba nga obulamu bukyuse HK Media bitambula bitya alhamdulillah tugezaako abatulaba balungi ku Cavton Music sibabuuzizaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh janno nkuze nze how old are you not old as in old ogambye okuze okuze muki like ndaba nga nkyuse from how I started and now in the game ne wooli ogamba mulimu guno okuze go mulimu okuze ebyaddala yes okuze okusinzira bwe nnakulabira nga wakadda ne twogeramu awo then ne nkulaba awo ng'otandika okugamba nti bisoboka tebisoboka n'okola paka olwaleero nkuze you people naddala ku mukyala by the way omukyala si kyammwe nti mulemerako bino ebyaffe byakulemerako hasa eba waggulu naye olaba nti kati myaka emeka ebiri myaka ebiri giwezi ng'okola so kitegeeza oli mukozi so njaga tutuukire ku mulamwa olunaku olw'ejjo nabadde ndi wano nenda okufuna linki nfuna ebifaananyi Hadijah Henry Mwanje omuto yaani oyo omwana Pius eyeyisanga omukazi oba omuwala nga mwenna muli wa Minisita Balaam kiki mwatuuseeyo mutya ewa Minisita okay kati Minisita yakozesa office ye ne bayita through police to get to me cause video yange gye nakola eya Bianca nga mujjako interview Minisita yagiraba video ngayo teyina buzibu naye yakitegeera nti yenze omuntu omutuufu asobola okufuna omwana kubanga bwe mba namufuna ku interview
era nsobola okukola ki okumufuna ne mumutwalira. So through police bankubira essimu ne bampita ne babinnyonnyola ne mbitegeera. Ani akuyita? Minister. Akuyita through police. Yes. Okay. CPS. So ne bankubira essimu ne baŋŋamba ngendeyo ne babuuza nkoze eki. Ne babinnyonnyola ku ssimu. Bw'otuyambe nga omanyi poliisi otuyambeko mu kunoonyereza bitiisaamuko. Kineremu ekyo. Ne ŋŋamba omwana azze akolanga zi TikTok challenges nga mumulaba, omwana gwali naye mubadde mumulaba. Why me? You know, but some things bibeerawo for the good. Okitegeera. Ate era biriko yalina impact. Gyayongedde ku kiriwo. Exactly. So ne bankubira essimu ne ŋŋamba Nesooka ne nkubirako daddy wange, it was a Friday. Nangamba togenda ku police ku Friday. Bajja kusiba paka Monday. Togenda ku police ku Friday. So abantu bwenna batandika emirimu gye tukola. Yadde nga wano mu kamera mulowooza tetuli professional, but we are. Bw'obeera n'ekintu nga kino lujja kyayina, register it, get a lawyer for it, make it big. So my company has a lawyer. Yes. Already registered. Exactly. Wow, kirungi ekyo. So ne nkubira lawyer wange ne mubuulira ebibaddewo. N'aŋŋamba let me go there. Okay. Lawyer n'agenda n'ayogera ne police officer n'amunnyonnyola client wange omwagaza biki. So owa police n'atubuulira ekyokukola. Ne tucontactinga minister n'akkiriza n'atuwa appointment eya yesterday in the morning. Minister Balaam gwe twogerako. Yes, please. Ne tugendayo ku makya. Kati bwe twamukubira yagamba nti nze kyenjagala mujje n'omwana wano. Gamba omukyalo oyo ajje n'omwana. Kamukolako interview. Anoonye omwana gwe yakolako interview amuleete wano. So ne nkubira Henry Mwanje Bambi yabadde very cooperative. Teyankalubiriza. Sinze yayogedde naye lawyer wange yayogedde naye ate lawyer bw'ayogera biba biralamu. You know, so twabadde tuli awo in about 1 hour. Twabadde tuvuddewo ku reception ya minister cause twabadde omwana tetumulina. Tusooka tugenda ne tulyamu kamera awo. Henry najja n'atusanga awo. Okay. Kitegeeza mu kifaananyi Henry Sigwe baadde bayise. Bayagadde mwana kati Henry engeri gy'alabirira omwana n'ajjirako. Anti Henry alina omwana. Ali mu mikono gye. Ali mu mikono gye. Yegadyani w'omwana saaba alina okubeera naye. Oh yeah. Kituufu. So kati we twatuseeyo twasanzeeyo of course bannamawulire nga bulijjo. Owa minisita tebavaawo ennaku zino. Munnange. Babeerawo nga balinze. Ali ajja oba ni abagamba. Nze simanyi. Twabasanzeeyo nga bangi nnyo bayitirivu bazibu. Naye eyo teyabadde ensonga yange. Because nze kyenkola nkimanyi era nkitegeera bulungi. So byonna ebisigadde I couldn't care. So wewe batyo Henry ajja mumala okulya kamere kamwe mubeegattako. Minisitolo ng'agamba ki? Batusanze tulya nabo ne balya naffe. Gw'osasula. Tusasula ffenna. Ffenna tusasula. Lwaki olowooza nti nze kayina okusasula? Anti olina lawyer. So what? Ye kiwulika kitya buli w'owulira ng'ogamba lawyer wange. Hadijah alina lawyer. Kibiri kitya? Kiwulikika kitya? Gwe. Iwe gwe. Teweefula nti nno kino ky'amaanyi. Wakula olina lawyer. Nedda. Wakirowoozaako? Nedda kyekino kye nakugambye nti omuntu bw'okula. Omuntu bw'okula like buli kimu kijja kyekyusa kyokka. Yes. Oyina eddala wootuuka kati ffe tukola ebintu bingi. Nina story gye nakola. Emu ku stories ndoze zaali zigenda okusinga okubeera embi omwaka oguwedde oba omwaka guno. Yali about what? Yali ya ddwaliro. TikTok omwe yavaayo n'agamba nti nze ndi nkola nasoma bya fashion ate kati nzijanjaba bantu. That was a very terrible story. Yeah. Okitegeera eddwaliro lyankubira, they had a very powerful lawyer. Siwulirangako omuntu ayogera nange ng'oyo omusajja we yayogera nange in the very first place. Lwakuba bino temwabitegeera, Abannayuganda tetwagala nnyo babuulira mawulire mabi nga basanyusa nnyo, kitegeera. So ndowooza kirabikaawo wenna sisimukira. Ne ngamba nti mu kino muntu yeetaagayo kulooya. Buli muntu yeetaaga okubeera ng'ali empowered.
oyina backup yo wali ng'oyina emundu yo wali wabbali kubanga singa mu ekyo ekiseera saagendayo kukanya na ddwaliro ndowooza osanga eddwaliro lyalikoze eki lyali kifunye bubi nti nze ndabika nali njagala kola impact ku ddwaliro so kati bino abantu bye batamanyi nga tukola stories ojja n'okola story n'omala ne badda ku social media ne bakuvuma ne batategeera gwe n'osigadde oba tolingana biki okitegeera because eddwaliro kye lyaŋŋamba you either produce the person or you come kati bw'obeera gwe nga gwakuze interview k'oyo omuntu omukweka omusirikira okola otya so the moment I called the girl nga taresponding nga kye nakola nali nina okugenda nsinkana lawyer waabwe kitule ku meeza eddwaliro lyogere kye lyagala to clarify the name. And of course we did. And everything went well. Ekyo n'okiyitako? Yes. So n'oyigira awo? Yeah. Nayiga ne ngamba, okay, now that my company is a big company, I think I also need a personal lawyer. Like, I knew who I would call. Ne mugamba nti, jangu ombererewo ko Ensonga eno. Nga lawyer, ngoba mukwano gwange, ngoba muganda wange. Naye nakitegeera nti, saawa yonna. Company yeetaaga lawyer. Kakati? Today wa Minister Balaam. Yeah. Namulabye agamba ono omukyala yaani. Kyokka te gwe aleese omwana. Ate nge akimanyi nti era yampise. Kiki wamubuzaabuzizza otya? Kireka ndowooza mu filter tukyuka. Zino eza kamera? Eza simu. Because bwe bakulagira we batika video ndowooza ku simu kireka ndowooza tukyuka. Taba Hadijah. Oba oli awo n'engeri gye nabaddemu smart ayinza okuba yalowoozezza nti oba nange ndi lawyer. Mubikyuseemu olwo nga tabuuza ate oli Hadijah aliwa gwe natumye omwana. Ekyo teyakibuuzizza engeri gye twamusange nze ng'ali very busy obwongo bwe bwonna bwabadde buli nnyo ku mwana. Kati ne yeerabira abantu be yayitamu okukola ki? Okufuna omwana naye nga oyo ye yabadde nze kennyini minisita teyabadde mulala yoyo yenze gwe walaba mu kavidiyo. Ako kennyini ke walaba nga interviewing omwana. But anyways, ndi very happy nti guno omwaka ndinayo obulamu bw'omuntu bwenkyusizza. Because if it was through my video nga minisita yasobodde okutwala omwana oyo amuweerere for the rest of his life. Because yagambye agenda amuweerera paka waanaakoyera okusoma. Lindako, kati sooka otubuulire wano. Mutuuse wa minisita. Nsonga ki yezze yakulembeza mu nsinkana yammwe? Biki bye yatunuulidde eri omwana gwe yatumizza? Kati bwe yalabye omwana yasinze kwogera ku kyamwana kweyisanga mulenzi. Omwana awo n'atudisclosingira ku ssaawa eyo ng'ali mu maaso ga minisita n'agamba nti oyo abadde content. Abadde ng'azannya kizannye naye bwaddayo n'awaka abeera mulenzi. Naye bino ebyenjala nviiri just nti azannya kizannye. Kati minisita n'amugamba ati yo age olina kuba ng'osoma ekyo sikyagala kukiddamu kola ki? Kukiraba. So n'amugamba bw'onaabeera tokyusizaamu ngenda kutwala mu kkomera ly'abaana. Yamusuubiza kkomera? Yes. Yamwe onaba tokyusizaamu ngenda kutwala mu kkomera ly'abaana likugunjule. Bwe banaŋŋamba nti oteredde tukugyeyo tukuzzewa ewaka wammwe. So basically kyekyo minisita kye yataddeko essira. N'amaliriza ng'amusuubiza okumusomesa kyokka? N'agamba nti agenda mugira musomesa. Henry atwale admissions z'omwana okuva ku ssomero gy'agenda okufuna gundi. Ekifo requirements and everything okuva omwana atandikidde okusoma mu primary to paka wanamaliriza oba agenda ku masters oba agenda ku ki. Katusabe minisita asigale nga ye minisita. No, yagambye ekyo ngenda kikola nga nze Balaam. Si bya minisita. Si ofiisi ya minisita. Nti government agenda sooka emuyambeko kati naye kino ekyokumuweerera agenda kukikola nga ye. Ate nga kyensuubira mukulu Balaam alina abaana bangi era baaweerera nga tebali ku bya bino bya kyalisa ki kya mbeera ya budde oteebereza nteebereza ya budde etya wakinoonyerezaako? No, namuwulirako ng'ayogera alina abantu bangi balabirira. Kutegedde mbadde manyi nti mu mulimu gwo ogwa Hadijah Kigozi ogw'okunoonyereza wakinoonyereza n'omanya naye wawulira ayogera. Namuwulira ng'ayogera alina abaana bangi kyeva nkwagala. Kakati mutuuka mutya ate ku CPS? Kozi nalabye obudde butambula bwe ngamba ate tebasiba omuntu kati just abantu bakikwata nti bwe bakugamba genda ku poliisi okole statement giba giwunye. Naye engeri ebintu gye byali byatandikira ku poliisi twabadde tulina okulozinga file.
cause byatandikira ku police nze gwe baayita kesi gye baagitwala okitegeera lawyer wange n'agendayo n'abalaga nti ntuuseeyo so kati ne tugenda ewaka waabawabira musango n'atuzzaayo eri tusobole okuclosinga file cause buli kimu twabadde tukisootinze omwana ng'amaze okukkiriza nti agenda kweyisa bulungi omwana ng'amaze okukkiriza nti agenda kuddayo okusoma abadde takyasoma n'okuva ku TikTok tasoma abadde tasoma oyo omwana tasoma wa myaka emeka talina fees ali 16 years myaka 16 kati agenda asoma kirasi agenda atandikira mu Pitto muto 16 years yes 16 years omwana si wakola senior 4 naye gwe kimanyi nti oyo omwana muto nnyo at 16 nedda n'enkula ye mutoto so ategeera nti ali egyo emyaka emyaka gy'omwana emituufu mu gyogere ali 16 years naye mumpi ekikula kye kirungi mu Pitto ajaamu egyo emyaka ni agyogera sinamu meetingako physically kati omanyi wano mu gundi mu video tulabika bulala omuntu nakutuuka agenda olaba oli mumpi oli kakazi katini kati Bianca muto at 16 years ali 16 years mu myaka naye endabika ye mutono muto ajaamu asobola okutandikira either mu P3 oba Pitto emyaka yagyogera Henry Mwanje yagyogera oba bazadde be Henry yagenda ew'abazadde b'omwana ne bamuwa ne birth certificate y'omwana era byonna abadde abirina because bamubuuzizza ne bamugamba obeera otya n'omwana nga bazadde be tebakola ki tebamanyi yadde nga street boy nagamba oluvannyuma we namala omuyamba n'endaba nga abantu bategedde embeera naye I went to their home kati Henry muki abadde yalemeddwa okukola atya okuyambako bino kati buli omu byalabanga ensonga essaawa eno by'okukyusa omwana mugye mu kifaananyi ekikyamu atambulye mu kituufu kati omwana yakugambye nti oyo content wemba nvudde mu camera I behave like a boy nati naye era Henry Mwanje abadde awulira nga abantu bakomplaininga kati ndowooza yabadde tasobola kukyusa ndowooza ebyo jabbimubuuza ekyokulala Henry Mwanje fiizi musomero lisookerwako kati kyoyagala okugamba nti omuntu bw'aba akuyambye n'akujja ku street n'akuwa woosula n'akuwa ekyokulya kimukakatako n'okuwa fiizi ayinza obba taziina olumu abayimbi bwe mubalaba oba basereebu bino naawe obimanyi lujja wenkulaba wooli oyina emmotoka 2 eza Harrier abantu bayinza okulowooza oba oyina nezifuso oyina ki oba nabiki nabiki omwana Hadijah oba ataani akumpendulidde motoka mmeka oyina emmotoka 2 eza Harrier kyogamba abantu bayinza obba bakusuubirizaamu kubeera muko na Range Rover 2 zokka kituufu okitegeera nkutegedde bulungi so anyways baseleb sometimes life yabwe bwesiiminga baba n'obulamu obuli manageable nga bo babusobolanga bo obwabwe naye bitabukamu eno ku balala bw'ayongeramu omuntu omulala kimuyingiramuko cause naye aba ne family already so bwe buyambi bulijjo Henry Mwanje bw'ayagala era nkakasa yabufunye kirungi nnyo kati ekiriwo kati omwana agenda kusoma omwana agenda kusomero so bwe twaendize apo nga tuli ku gundi nga tuli ku police tu closing file mwagiclose agenda maaso balaba omwana akumutimbagana naddamu okweyisa bw'atyo oba bwekiti so kati gwe byo byawedde just ekyo wekitowe kyabadde kyokka ekyo kye babadde baagala naye nga omanyi social media we balaba poliisi ate Hadijah Kigozi ate Henry Mwanje balina engeri kaweddemu bisuse eggulire omuntu omutuufu gwabadde nti Honorable Minister Balaam awadde omwana basari paka waaliko yerokola ki okusoma gwa mtu obutuufu nze ne Henry Mwanje twabadde tetulina yadde ne we tubiyingiriramu era tebannabakwatako twabadde tetulina yadde ne we tubiyingiriramu otherwise fe tujja bafuna bubi tulowooze mutulinako obukyayi cause si kye kituufu ekyabaddeyo ku gooti kati njagala okwogera ku nsonga ya body shaming abantu abatukwata vidiyo olw'okuba bakikwata nti gundi talina kabina kamera yonna bagitambuliza kabinako weebati baagala bakakase bakutaka video kye babeera bategeeza negwe oli okay Hadijah oli bulungi saa kitegeera
tena wagamba tulina bbaaka niyo yeyakutte si mukyeri tosobola kukitegeera wenkikunnyonnyola engeri gye nsekeramu ennyokozo like atobera nnyo ku TikTok naye buli muntu balina ekintu kye bakozesa okumukkakkanya okitegeera so balina ekyo ekintu kye bakozesa okutukkakkanya owa kamera naye bw'atuuka obanga mu kajagalalo ngaako ng'akimanyi tobiriiko alina pati gy'asinga okwagala okukwata mbw akulabise awo tewaliwo mawulire ebbina tekuli naye nze ndaba kiwano ndaba oli solidi awo tewaliwo mawulire lujja soli abadde ku behind yo ng'alemezaawo kamera tibateera Hadijah Kigozi no ebyo teyabyogedde naye nze mbeera ndaba cause comment section ye mba ngifollowinga nga ndaba abantu kye boogera tikyeraga si kyeraga and that is very wrong mulekerawo okugira okubody shaming abantu ne bukamera bwammwe mwabadde mu layini ya olisuubula oligula mbwe Hadijah agula akamera babadde babyogera but I don't care Hadijah tafaayo mwabamanyi naye nga bannamawulire naddala nga munnamawulire munnaayina shida gy'atuuseemu don't over because this is going to come to you the next day zino zensobi ffenna zetuyitamu okitegeera twetaaga gya support yes naye kati Hadijah tolina kubitya ebya bulijjo bibeeramu bino ebintu bye mutwala ng'ebya bulijjo biruma abantu I'm speaking on behalf of so many people out there biruma abantu bibaluma bino ebintu bye mulaba ng'ebya bulijjo birumira ddala abantu kale awo sayidi byebyo kati Hadijah nga sinnakuta waliwo ebitambula ku Sheebah wabitegeddeko Queen Sheebah kiki ekiriwo ebitambula ku Queen Sheebah mbu yabba omusajja w'abandi naye simanyi oba omusajja asobola okubbika Sheebah ono alina kalina emunyonyo nga yabba omusajja mbu ali e Canada anti era obwedde olaba ekiri ku Twitter ejjo asiri ku Twitter mbuulira kiki ekiriko obwedde bakuba buddole nga bwe bakwata oba nga ekiraalo ky'ente ne bayingizaamu embuzi yenyiga mu famire like obwedda balina memezi ezo ze bakola nga baziwiretinga ku ye naye nze simanyi oba omusajja bamubba however lindako osobola okulinda era n'otomera mukwano lindako gwe kiki kyewalabye ku nsonga eyo tukubiremu ekifaananyi famu tuli wabbali waabyo ndaba bulabi bifaananyi bya Sheebah nenengera omusajja awo nenengera kabaasi k'abaana weebityo kiki bagamba nti yayingidde mu famire y'abandi yabbye omusajja w'abandi yensonga entuufu togikoyeka yeyo gye bagamba mbu yabbye omusajja ani agamba abantu ku social media Sheebah serebu ayina abamugoberera abagoberezi bwe batyo bwe bagamba omusajja yamubbye Canada gy'ali ani taata w'olubuto kati taata w'olubuto omutuufu simumanyi naye bagamba mbu yoyo Jeff akola biki promoter bino bye babatika ne babatwala promoter jukira yajja ku kisaawo okwaniriza yakuleetera obumuli kati osaategere wakuleetedde ka Valentine oba akwaya abaaniriza mu muzira ate mu muzira wazibu oshegeera so tosaategere oba ekimuli ekya ready alese ekyakwaniriza oba alina intentions behind it so that's it kyekiriwo kati kyekiriwo abantu bwe balowooza naye nga nze bwe tuva ku bya Sheebah ne bw'okola otya ne bw'olinda era osobola okugwa mu muntu omugwamu ogwa mu mbi nebwokeera ogwa mu mbi ne bw'olinda ogwa mu mbi kati kiri eri Katonda akutaddewa saba Mukama genda n'aliwo nga mulungi naye nga Sheebah talina kibi kye yakoze okuggyako ng'abantu babadde baagala Sheebah afune kalenzirenzi but a responsible man kugina emyaka Sheebah gy'aliko ne level gy'aliko tomusuubira kufuna musajja nga talinaayo mukyala oba nga talina baana bw'anaamufuna either gy'aba alina family oba si kyajja kuba alina abaana be nga bakulu nga bayawukana n'omukyala oba si kyo ng'omukyala yafa
Kubanga Sheebah making 35. Yeah. Kati kitegeeza aba yeetaaga omusajja nga musinga emyaka nga 10 plus. Aina kuba wa 45. Ne bwabanga talina egyo myaka, but any responsible man, I'm talking of a responsible man. Nalabye ku social media nga nchogerako abantu nga bagamba mbono waliyo bemmanyi nga bali above 37 naye nga tebalina abo tebali responsible. Beba basajja bosanga bali mu bbala tebagivaamu. They're not responsible. Agenda muzaala, agenda mubaala, yamanyira single life. Tafaayo kati oyo omusajja bw'atyo kaba kakyali kalenzirenzi even at 37. Okitegeera? So kati Sheebah mu bantu bonna be yabadde asobola okufuna bw'oba omwagaliza responsible man nga tomwagaliza kalenzirenzi. Alina okuba nga oyo gaya alina famire oba nga alinayo ku baana b'abakulu. Any guy above 37. So kati bagamba oyo taata w'olubuto. Bwe batyo bwe bagamba. Byebiriwo kati. Byebiriwo. Nze mucho nsaba abeere nga y'oyo. Musajja mulungi. Musajja ani atayagala sala mu musajja mulungi. Already ku kifaananyi kya famire ye ndaba nti ali responsible. Family erabika bulungi. Exactly. Oshegeera. If you can fly your wife out of Uganda n'agenda e Canada azaale. Eri ekisinga ekyo? Yasooka agenda kuyimba. E Canada. Ate n'ekyokulala Canada ina visa ya myaka nga 5 ne 10. Weekiri. Naye jjukira nti life e Canada ya bbeeyi. Holiday. Tokyerabira. Ezo sente Sheebah azisobola. Ne waba omusajja tazimuwadde. So sikiteeka nnyo ku musajja. Hadijah nzikiriza nkujje ku nsonga za Sheebah. Otherwise. Oyinza okokyawa. Naye gw'oli ttiimu eri. Bagambye mbuno nti yakopye gundi. Yakopye eki? Sheebah era? Bagambye Sheebah yakopye. Nti mbusindi. Naye mbuno engeri gye yagira gye yafuna omwami. Naye n'agamba nti guno omwaka kaakole ki? Kaafuna omusajja. Kaafuna omwami lwakuba nti ate obuzibu bwe wayagidde. Bwe bwagidde. Yafunye mwami wa mulala. Naye teri musajja w'omu mukwano. Teriyo omusajja w'omu ne waabeera wange. Lwakuba nzemu ekyo ekiseera nze mba ndiwo. Just bwewunza n'ogaana okukikkiriza naye ekituufu kisigala kyekyo. Ekirungi oli mukazi. Bino ebintu already ffe tubiyitamu eyo nno ate ne ba boyfriend nga n'okuwasa tannaba kukuwasa. So it's not news. Okay. Abalungi abatulaba mwebale kutulaba tubadde Cavton Music eze Hadijah Kigozi kolera ku HK Media genda subscribing emkwano duka emisinde ku channel. Kale nja kudda ne Hadijah Kigozi n'ensonga endala nnyingi. For now katusooke tujjewo ebyo tubawadde tukomawo.